Program Kasukali njagala okubabuzaako abalungi abali eyombe baza emirimu gye mutuusizzaako engalo olunaku olwaleero abasobodde okugenda ne muyiiya kasente mukama mulungi nnyo abafunye ebizibu nsaba Katonda ate abeere ng'abagumya emitima abafunye abagala abafunye ababbu babbe twebaza Katonda nti at least nawe kati olina omuntu akubikako ng'enkuba etandise okutonnya ate enkuba yayiga okutonnyawo ssaawa 11:10 nojulange just straight mu bulirivu nojuulira mu magumba nga gatandise okukankana n'ogaana mukama Katonda kikye tuliko so tubeera butelevu ku Pearl of Africa Hotel wetushootingira program Kasukali wetubeera buli lwakubira essaawa zibeera 5 wetukatabulira ntambula ne mwana muwala Happy Powers omwala owasumulula mukwano gwa Saimo Kawalata batandise no basalako ekigambo nti kirayika oba mugira kati tabuki waji maama tugira oli mwana w'abaani nze atali mwana muto nti banfoosinga nesema atali mwana muto nti bamufosi abantu muleka abantu muve ku duniya muve ku bantu sheno eri myaka 20 n'okudda waggulu omuzadde bw'oba oli ku TV ng'oli n'omwana wo kusalawo so eno sho bantu bakulu bwe twogera ekigambo manyi waliwo ogambe noga nti no pain nojogera mu kiro omuntu naageze ekigambo pain so kati go abamuza basegula buboko omutakali musegula kyo bozimbulu kuseki lwakyo ekintu omanyi otya ndi kikyamu nga si kikyamu okujjako naawe ng'olina okimanyi nti kikyamu olunaku olwaleero Kasukali tuweereddwa omukisa tuli ne Hajati omukyalo nayina ebiiso Hajati ng'ozise nga sinaba kumalayo wangi ne munnange olabika bulungi mashallah babale kusiima tubuulise kwalaba Kasukali nsanyusa nnyo okunkyazako ku Kasukali abatulabako mwebale nnyo kubanga muli ku programu eno tubaagala nnyo beera nga mutubeerako all the time balamusiza kyokka dokita hafi okyalina kyogamba nze of course namulabanga ku TV naye ekintu ekyasinga okuinspiring abannaye ng'omukyala afunye doctorate nengamba okay abantu kino sirisaako ku mimwa gyaffe olumu abantu batusinga nnyo tubalaba bulabi amawulire tulabanye ebintu ne mubiraba bulabi naye waliwo ekikukakkanya nogakankumbuza engalabi olunaku olwaleero tulina omulamu gwe tugenda okwogerako tugenda kuba twogera ku nsonga omuntu bw'oba oviiriddwako omwagalwawo oyinza yita otya mw'eyo embeera era kyali kutwalidde ebbanga ki okumuvinga on sometimes a society n'ab'eŋŋanda batujajinga nnyo ne bagamba yoyo ng'ayanguye osanga ye yakola ne kino ne babijweteka olunaku olwaleero ensonga lwaki tuli ne Hajati nti mukyala akyalabika bulungi ate embeera eno yamubeerako era tusaba abaana Sheikh omwoyo gwe mukama abeere ng'akuumuza mirembe Hajati omuntu yakasooka okulaba ku Kasukali yakasooka okulaba ku BBS amanya gaffe yakasooka okundaba ku BBS amanya gange nze Dr. Hajati Kulthum Nabunyamuzaata nga neddirange ndi mukyala musomesa ndi muzadde ngwe mugambye omwami wange yakafa nkyali namwandu n'emirimu gyange nekikyongereko nti bakantikkira ngambye eri mukyala musomesa because degree zange zonna ziri mu busomesa degree eyasooka yali mu bachelor's education eyokubiri yali mu education policy and planning eya PhD yabadde mu education management ninga nasomako ne ku LDC administrative law ninga singa kuba nti simanyi obusomesa embeera eno yatuukawo teri muntu yenna ayinza kyagaliza muntu kukiyitamu because first of all gwenga gobeera oli mukulumwa and then tubeera ne side eri etujajinga eyagala okufuna ebikyamu byokka gwenga gwe olowooza kyalibadde kitwala bbanga ki omuntu ono okumuvinga on ng'aviiriddwako omwagalwawe naddala ku side ey'abakyala actually ngetutama nakwogera ku bbanga what normally happens in Africa bakati nze nakiyitamu nawulira emboozi z'abantu banga nze daddi wange weyafa ate mami wange teyafuna ate kusoma oba maybe yabifuna naye nga twali bato nnyo tetwaliraba naye we nakibeeramu nayiga ebintu bingi ekisooka wano mu Africa omwami wo wafa gwoba omusse batandika okuleeta ebiboozibozi ebitategeerekeka naye nga babyogera ebyo tebabadde mu bulamu bwamu
gw'obadde n'omwami wo lwalwadde gw'omanya kyalidde gw'omanya lwabatafunye ka ssente gw'omanya lwe bamusuze enjala gw'obeera ye abeera gwe gw'obeera ye naye kati omwami oluvaawo nga bagamba wassa omwami wo nga batandika okuleeta ebibooziboozi bwe ebikunafuya nga batandika okusaba ebyapa leeta kyoneta kinga mwalabye mukakkati naye omukyalo yanyisanyiza badde strong yabagambye ebyapa mbisabe balooya nze sijjabawa n'ekimu so yembeera ebeerawo ng'ofiiriddwa omwami wo kati ate wotuukako kyekyombuuza nti ate ebbanga ki simanyi nakumanya kati ebbanga eryo I think kisinziira gwe ng'omuntu Katonda wabakugumiriza waliwo abaguma amangu waliwo abalwawo okuguma waliwo ate babeera n'obwetaavu kati waliwo abakyala nga badde bambitakola omwami avuddewo amulekedde abaana wano mu Africa omwana w'omufu talowoozebwako omala kula mukama n'akuyisaamu n'ofuna kasente ne balyoka bakujjukira nti yali mwana waffe naye nga tebalabirira ng'ofunye n'erinnya ne bagamba oyo no mwana waffe naye woofa okujjako nga mama yakuyigiriza nnyo emirimu abo bayinza okusaba okola emirimu ofuuke maid oyo mwana mumpe akola bulungi emirimu kyekibeerawo naye kati omukyala ajja nabeerawo omwami afudde abadde takola mwami yabadde aleeta buli kimu amulekedde abaana oba olina kufumbirwa bakati ebiseera ebisingira omwami waba akwagadde abaana bano abatwala n'abeera nga atekinze up responsibility n'ofumbirwa mangu naye ng'oluusi si kwagalako naye embeera ekunyigiriza ne kati nze ekyange nti mwami wange yagenda nga yali anteeseteese nze nyinza okulaawokko kujjako nga omutima gumaze okuguma nefuna ate oyo omuntu yennyini gwenjagala bakati nze sinza kumala gagenda na muntu mbu kubanga neetaaga buyambi nedda nsobola okwebeezaawo nsobola okulabirira omwana ono n'olindalindako nga wooguma Mukama waleeta omuntu oyo anaasanyusa omutima gwo. Oyogedde ku kyokulindalindako. Abantu abamu baviirwako abaagalwa ng'ali myaka 25, 26. Naddala mu ddiini y'Ekiyisiraamu abaana abamu babafumbiza. Si nti bato tebanneetuuka naye nga bato. Tugeze nti myaka 23, myaka 24. Waba bakabeera n'omwagalwa emyaka 2 omwami n'agenda. Omuwala ono omuto ebimusomooza bingi n'abamutaddeko amaaso bangi. Ye nga yo okusalawo okwo yeesayinza oba omutima gukyennyiikidde and all that naye nga abamulaba bo tebaganye kumulaba tebaganye haja tekimanyi naawe era abantu bagira basoseke ng'oseseewo ate kati bw'ofiirwa omwami you are single. Like people have it. Ibachimanyi nti yo single. Kiringa company oba wenaavaawo ku mulimu omuntu ajja n'asaba omulimu n'applyinga. Abakimanyi hafi yavaawo ku mulimu lwaki ekifo temukimuwa. So omuntu ajja akimanyi tolina mwami. Tolina kyogenda mugamba. Yes, kyogenda ate munanga ate naye gwe. So wuliriza byonna byabagamba. So kati omuntu ono ayise mu kusomoozebwa omwami taliiwo akyali muto. Then n'abamutunuuliza amaaso bangi. Golooza obuvumu ayinza bujjawa okutandika to move on. Ati kati nga wenkugambye ekisooka ffe mu ddiini yaffe eyamusimanyi ba Christians neffe mu ddiini yaffe omwami wo waafa oluvannyuma lw'emyezi 3 n'ennaku 4 obusiraamu okutoofumbirwe naye kakisinziira gwe engeri gy'ogumyemu omanyi mundange buli omu gw'omanyi engeri gy'obadde oyagalamu omuntu wo kibe nnyo okuba ng'olina mwami gundi ate ng'ojjukira mwami gundi oyinza n'okubbawo erinnya ly'oli omwami n'akuyisaamu empi okitegeera kuba olina okitegeera nti okyaguma anti abasajja banjawulo ayinza okulowooza nti oba tumwagala ate olwo ayinza okugamba genda ofumbirwa amalaalo buli omu aba n'embeera ye so kisinza gwe engeri gy'ogumyemu kimu ekiza okufumbiza mangu abawala oluusi n'embeera oluusi kale muto nekyedimandinga yes nekyedimandinga ate nga bataziza musango kati hajja tikyogamba naku zino enkubanga ebadde etonnya anti nze nga wenkunyonyodde nti sinnaguma nze sinnaguma sijja kulimba kozi nze omwami wange ono yalinga muzadde wange kubanga nze gweoyogedde ku myaka 2 ge bafumbiriza ko neze sinaba nakweza 20 nali ate muto ddala nga simanyi laavu yanjigiriza nti laavu efaanana bweti
Nantwala process. Until we had to nenkuguka. So kasi yange mnanga eri different mba nokutwala makadde okuhealinga ne accepting and really omwami wange yagenda. Kakati tuyina challenge era nga